Akulira ebyenjigiriza n'ebyempuliziganya mu bulabirizi bwa Central Uganda Conference, omusumba Rogers Kaggwa akubiriza abaweereza mu kkanisa y'Abadiventi okukkiriza enkyukakyuka ezikolebwa nga bagibwa mu bitundu ebimu okutwalibwa mu birala. Agamba nti enkyukakyuka zino zikolebwa okusobozesa ebitundu ebyenjawulo okugabana ku talanta z'abasumba kubanga buli musumba abeera ne talanta ya njawulo. Tumanya abantu abapya, tumanya ebifo ebipya, naffe twongera okukuguka mu buweereza bwaffe okukyuka kulungi nnyo kubanga eyo gy'olaze efuna okuyigirizibwa. Bino omusumba Kaggwa abyogedde ku kkanisa ya SDA Mukono mu kusaba kw'okusiibula omusumba Robert Abwire mukyala we Anne ne famire yonna oluvannyuma lw'okukyusibwa okuva e Mukono ne bazika mu bulabirizi obw'emityana. Kaggwa agambye nti abasumba balina okukkiriza enkyukakyuka kubanga tezeewalika. Bo abakulembeze ab'enjawulo boogedde ebirungi omusumba Abwire by'abakoledde era ne bamutonera ebirabo. Ofuna omukusanobera Agataliiko oba Agataliiko ng'ofunyemu buli samuni aba yateekedde ddala bulungi okugasa abo bagenda okutandika amaka n'abo abagatandika edda. Omusumba Abwire agambye nti emityana agenda kutandikira ku kulwanyisa bwavu mu maka n'okusitula embeera z'abantu era n'akubiriza ab'e Mukono okusigala nga bali bumu mu buweereza. Kati ngenze emityana mu West Buganda obulabirizi bwaffe obwa Basabiddwa Church okutandikira awo wenkomye Mukono okulaba nga nsitula ku mbeera z'abantu n'ekyokubiri kubuulira njiri. Lydia Nakiguli yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.